Akawuka akogerwako katandikidde mu musiri gw'emmwanyi ogw'omulimi omukukutivu omukyala Lubega ku kyalo Nakasoga mu Kakuuto mu disitulikiti y'Ekyotera ng'omusiri guno gusoba mu yiika 150. Bwetuuseeko mu nnimiro eno nga tukozesa enkola ya tekinologiya okwogera n'abalimi olw'okubanga bali mu disitulikiti ezitakkirizibwa mu bidduka ey'Ekyotera olw'obulwadde bwa COVID-19 nga katandika omwaka oguwedde okutuuka kati nga bagezaako okukalwanyisa na buli kika kya ddagala naye nga kabayinze ng'ekikwasa ennaku kwe kuba nti kati kalya buli kya kiragala ate nga katandisa n'okusaasaanira n'ebitundu ebirala omuli abalimi. Mukyala Lubega asangiddwa mu nnimiro n'ategeezezza nti mu kusooka baali tebalima nnyo mmwanyi nga balina yiika 30 kyokka oluvannyuma lw'enteekateeka y'Obwakabaka eya mmwanyi terimba baanyiikirira emmwanyi ne basobola okuweza yiika ezisoba mu 150 eky'ennaku ke kawuka akabafuukidde ekyetere. Mukyala Lubega mu nkola ya tekinologiya annyonnyola engeri akawuka kano gye kafaananamu n'engeri gye keeyisaamu. Agamba nti ensangi zino badde bagezezaako ku kika kya Striker kyokka kya bbeeyi nnyo nga tebakisobola kwe kkubira gavumenti ogutakungula ebeere ng'ebadduukirira.